yeeyama njja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kulondera ebiragiro bye byonna Katonda nga yeekolezebwa. Nze Ssaalongo Magandazi Ahmed Matovu yeeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga yeekolezebwa. Nze Ssaalongo Magandazi Ahmed yeeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu Kabaka bwa Buganda Katonda kayeekolezebwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.